Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV. Tukole. Kulikayo mukano mulango kwe balekwerango kyayo mukula program ya Mami Eyakolamu ku Delta TV. Tukole langa tugamba naye bobero ino omukyala ali eyo ngoyagala tumuchaze ku show eya Mami Eyakolamu atotutya esimu kweri tusindikire WhatsApp oba tukubire otubulira manya g'omukyala oyo n'enamba y'esimu bw'anabeera nga ali willing okusharinga olugendo lwe ayambeko abakyala balala nabo bafukeko nga ye ojja kulaba nga tumulese mu program ya Mami Eyakolamu eyongera okutulaga nti no wadde oli eyo oli mukyala w'enyoma osobola okutandikira na woli nawe nogenda ng'olinnya amaddala mpola mpola nofuuka Mami Eyakolamu obulamu obweyagaza bunyuma ng'onaalya n'olaalya. Yakatuyingako tulina omukyala mukyala Siri Rebecca Nakimera mukyala mangi omubwadde era nga munnange nga bw'omulaba bw'ayambadde bwe tugende mulanga badde mu bulanga badde atukakasa nti ekirooto kye kyali kyakola mu nnyonyi kyatuukirira wabula yakikola kyagwe nawe ekirooto kya mwana wo kyagaliza mwana wo tuula olaba olugendo lw'omukyalo ono munange ekirooto kyali kyakola mu nnyonyi ng'oyingira institute kati nga nyingira institute eyo teyali ya bbeeyi ebintu ebyo nga bya bbeeyi nedda wano muba mutandika okusoma ze twalisenga taamu zaabwe tebasasula akasente kanene basasula emitwalo 3 okay. asatu kati wano bino ebibuuzo byetwayisenga ebya UNEB feri ze tuyitanga finals bibuuzo ebiva mu Montreal Canada kituufu kale ebyo byo bi expensive mu dollar basasula like $500 I think, but now I think they're around $650 musasula mu dollar bakiriza installment nedda ekibuuzo bw'otandika afazali beera ng'oleetako paka olumala zitereka nedda osobola zitereka woba oyaga yes naye wabawa deadline ey'okusasulira ebyo ebibuuzo era we tumala obituula babitwala e Canada ne babisatifyinga ne babikomyawo abayise ne babagraduating kituufu kati awo notandika okunoonya omulimu. Kati bwe wamaliriza gwe watandika na mulimu ki? Kati we namaliriza nabeeranga kale ebinegomba airlines nali negomba okukolamu ng'eriwa. I loved Emirates. Mama. I loved by then waliwo even Kenya Airways naye nali njagala. Ate Kata by then yali teri mu Uganda we namalira Kata yali terimu Kata kya jeje but we had Brussels airline kati nasoka nezitambulamu nga tuyagala kola mu Ethiopia nga mbetegereza Ethiopia naye nali zonna airlines nali nzeegomba singa njagala nyingire ngamba kiki kye bakola kisobola kukola kituufu kyanjawulo kye kiri eyo who am I not to work with them nengamba kati lwakuba bayagalanga nnyo experience sijirina nga togirina kituufu sijirina nengamba bana ngenda kukola ntya nze nze ngendayo nengezesa omukisa gwange I come I say obuvumu wabujjawo okulonda I come I say can I meet the manager please kiki yes then you direct me nga akumanyi nga takumanyi era bakubuuza ayo na appointment bakubuuza ayo na appointment ngoddamu otya nengamba bano mbagamba I'm not on an appointment I appoint myself there someone appointment goli muvumu ati wenagamba I'm not on an appointment jja kuŋŋamba let's go and what and ask for an appointment ate oleke gifuna kubanga enamba y'essimu togirina ate tomumanyi namumanya kati nze nga njeewo eŋŋamba I'm on appointment into your names nganga kuwa ate way back in school nalina erinnya nickname nafucha kumita Sly abana kumita singa abana bamuta Sly kati wenzija nkugamba I'm on appointment ngamba your name please ngamba Sly ngagamba no manager Sly is here naye agamba waliwo omuzungu azze okundaba Sly kakati nno ajja kwagala okulaba Sly yani awo nange mpiseewo ekyange era wentuuka mu maaso g'onkugamba hello my name is Sylvia ate bangambe gwe Sly it's just a nickname I just wanted you to see me
You're confident, only confident. I just wanted you to see me. I know I'm not on appointment, but I kindly request to talk to you briefly. It's not going to take long. Yes. Yeah. Mulongo Eyakolamu Slyvia. I'm somewhere fresh, but I can learn. Only confident. I can learn. I give you a smile, of course. Smile. Smile. Fresher. I can do something here. Yes, I can learn. Well, I don't have experience, but I can learn. Yes. Me now document have a look at them. See me. So I call customer care. So if you tell me what to do, I can really do it. You just train me. See how we go. Just a week. You know, we gamba boss or appointment. Please take me. Okay, try me for a week. If I do good, you take me in. What way are you taking her in? Kati, they promised, they could promise. Okay, I promise. Kati. One time, they were on travel agents. Bokola mweno travel agent. Oyiga, wewe myezi nga mukaaga owochi oyize ebyokola. Kakati waliwo omuntu atamanyi kigambo travel agent. Kitegeeza ki? Travel agent yono abeera akwasaganya abantu ngo bakolako ku ngendo zaabwe okugenda ebweru naye ngo bakwasaganya ne airlines zonna obeera agent wa airlines zonna. Kati wano mu Uganda tulina airlines nyingi, tulina Kenya Airways, tulina Ethiopian Airline, tulina Emirates, tulina Qatar Airways, Brussels, Fly Dubai. Kati Uganda Airline zonna mbeera agent waazo nga mbatundira. Bafunira ba customer bo bampa airline impa system nga nsobola okulaba bye balaba kati nenkukolako nga gwe atudde nga oli ali mu airline gyoyagala okugula ticket n'omufunira n'akatebe nekufunira akatebe akatebe ko ku nnyonyi nenkyo tuyita booking a seat booking a seat yo ku nnyonyi oba oyagala tula kumpi n'eddirisa oyagala tulawa oba oyagala tula first class oyagala tula first class oyagala tula business class nenkukolako kale ng'oli ali mu airline kati mbeera agent waabwe. Yes, kyekyo kibategeeza ne travel agent. Travel agent eringa ekuwa omulimu. Kati travel agent eri yampa omulimu. Nenkolako emyezi 6 ate kati nempulira agent endala ate esinga eyo gye nalimu. Ningamba ate kati ate niirwa kisigendayo. N'ogendayo. Ningendayo. Ningamba manye ekyokukola. Kuba this time round nalina experience. Ngambi kuti. Basi nangamba osobola kukola bati I can do. Namba computer. Nangamba booking ayaba abasaabaze nga basatu bakole ticket. Nimbikola. Nagamba nkuwadde omulimu. Nambuuza eri babadde bakuwa musaala sente mmeka. Eri gye nasooka ka travel agent baali bampa emitwalo nga 15. Ate onambuuza badde bakuwa mmeka eri. Wagamba mmeka? Badde bampa emitwalo 7. Wakakola abaana kabayige sifeeya. Yes. Level gye weeteekako naawe abantu gye bakutwalirako. Kituufu. Gwe weeteeke w'oyagala okubeera Katonda yaakole. Yes. Kituufu. Kati nze neeteekayo. Nagamba dde nfuna 7. Bakuwa mmeka olwo? Nagamba obadde ofuna 7. Kale nze ngenda kuwa emitwalo 9. Olaba oyongera kabiri. Olwo n'olinnya kuva ku 15. Washutinga nnyo. Kati mba ndi awo. Kola nkozeewo era nawe emyezi nga 6. Kubanga there are so many opportunities mu industry. Kati nefunayo omuntu omulala aga okyali awo. Waliyo kampani eri. Ate balese ne airline mpe bagiyita Air Uganda. Saba. Ningamba yiye ate kusaba busabe. Experience njina nenkola sibi. Nkitegeera. Nenumba. N'osaba Uganda? Nensaba neteekayo empapula zange nali ndi anagenda okulaba nga bampisa. Ng'osabye mulimu ki mu Uganda Airlines? Nali nsabye kubeera reservation and ticketing oba nabakolera ku tickets ez'ennyonyi kati this time round omulimu ngusaba mu airline yennyini si kubeera agent. Yes. Kati nenkola ki
nenteekayo empapula zange nensirika. Uganda Airline eruddewo nnyo bwetyo. Uganda Airline kati waliwo Uganda Airline yasooka eyagwa kati bayita Air Uganda. Okay, kati ffe tubayite tuzaawula. Kati bayita Air Uganda. Kati gwe wali eri mu Uganda Airline. Kati nali mu Air Uganda. Air Uganda. Uganda Airline yali yagwadda some years back. Kati ne baagala ogi-revivinga. Naye this time yali company it was a private company. Yes. Kati ekozesa linnya lya Uganda. Kati ne bagireeta. Omuntu n'aŋŋamba owaayi. Tosisaba ate omulimu mu airline. Ngamba yiyo nayo nsobolayo. Kituufu. Kubanga ndabanga vision nga njagala kutuuka eyo gye njagala okugenda. Weeyo nga njagala nkoleko mu nnyonyi. Kituufu. Nga njagala nkole mu nnyonyi kale oba mu kitongole eky'ennyonyi. Kituufu. Teekayo empapula zange wayitawo wiiki emu ne bampita. Wayina n'omukisa ku interview. Wayina omukisa. Bampita ku interview. Ngenda okuyingira omuzungu. Omuzungu atudde. Nga tewadde osuubira Bannayuganda. Omuzungu atudde. Mwaka ki? Byaliwo, that was around 2007. Okay. Yeah, 2007. So omuzungu atudde mu ntebe. Ne mugamba, hi, how are you? Hey, Sylvia. Omuzungu is so impressed. Yes. I go, please. Have a seat. Hello, good afternoon. No. Kati choyagala okubeera Shanita. You put it yourself. Tewalajja kikuteekamu. Put it. Kyeteekemu. Owafeebya esigalayo. Lwaki omuzungu wamubuuza hi? Namubuuza hi kubanga ffe twandikitutte nti nti that is not the formal way. It is since not. It is an interview. It is not, but I wanted to be social. Yes. I wanted to show him this other me. I'm social. I'm okay. Hi, eraganti omuntu eri social. Yes. Ali social. No, it depends on how you say it. Yes. Because when I entered, I flashed with a smile and I'm like, hi. No, you're good at ekigambo smile. What does the smile do? A smile is a welcoming thing. Okay. Kati omuntu wa smile. Omulaga you are comfortable with them. Yes. Only comfortable. Only welcoming to them. Omujjamu okutya. Omujjamu n'okutya n'olaga nti you are approachable. Yeah. Thank you. Yes. Naye wabeera awo ng'ate omuntu ayingidde n'osiba emitaafu. Ajja kugamba good afternoon. Ate ajja kubuuza mu ngeri etya. Good afternoon. How are you? You know? But if I come and say hello, hi, it makes you know I'm simple, I'm okay, I'm easy, I'm approachable. You're not and you don't judge. Hello, omuzungu yali impressed. Nangamba, please. Shava ngamba, your name again? Nemugamba, my name is Natural Sylvia. I'm here. I want a job. And I know what I can do. Then Mugamba, I've been in this industry for long, and I will not disturb you. I know what to do. I have quality. Yes, and I can do what can make this airline go to grow high. Yes, I have clients. I have a customer. I know work. I have teamwork. Yes, so I can work. Yes. Nangamba, ogambye olina customer. Yes, ate jukira business yo nayo nenoonya ki? Customer. Nangamba ogambye olina customer. Nengamba nze nina customer. Bangi ate sisula wala. Ate customer be weetaaga. Nemuga ate sisula wala ne wano. Ate ndi flexible. Osobola okuntwala gy'oyagala okuntwala. Tewali branches zo. Nangamba kati branches zaffe ziri ngangawa. Ewe nanga nabisomyeko. Wabadde wabisomyeko dda. Lwaki wabisomako? Byali necessary. Woba ogenda mu interview, olina okuba ogwo omulimu gw'oyagala, olina okuba ng'omanyiko ebintu ebyo. Kikuyamba. Ne bamanya nti wataddemu effort. Yes. Okulaga nti obwagazi bw'ogwo omulimu omulina. So, nemugamba nze ndi flexible. I can work anywhere. Yes. And I have teamwork. I have clients. I have quality. You need me. You need me. Omuzungu n'agamba, yes, that's what I want. And I don't stay far from here. I stay near.
I'll not even be late. I'll be punctual. I'll be available anytime you want me. That was so good. I can work all hours. Yes. Bannango mzungu wa mukakasa. Mzungu n'agamba banna. Airline headquarter yali ludda wa? Headquarter yabeeranga nga Kololo. Gwe ng'osula wa? Nze naye nsula Lubaga naye ne mugamba nze nsula wano mu town. Ate era nga Lubaga sina wala. Wanguize. Nti amaveire. Kubeera tagenda kunoonyereza nti osula wa? Baagukuwa tebagukuwa? Omuzungu n'ayita n'akuba essimu baleete caayi. Ate caayi nga waaki? So katunywe muka caayi kubanga yali musesezi. Ng'emboozi emunyumidde. Emunyumidde. Kati n'afuna opportunity embuuza ba travel agents wano. Bakola ki? Kyekisinga okubba market wano. Kale yambuuza ebisobola okutambuza company oba airline mu maaso. Being a new airline in the market, yeah. So, nemugamba wano neno. Abakozi boyina okufuna balina okuba nga balina experience. Nengamba webanga system y'ennyonyi gye tugera kubanga ffe ba travel agents tulina systems zetukozesa ate ne airlines zo zirina systems zezikozesa. Weewaawo ffenna tuba tuli ku mulamwa gwe gumu. Kati nengamba weba system nga mpya kubanze zemmanyi systems ziri bbiri. Kati weba system nga mpya nga yanyonyi mba neetaaga ka training keeyo like 2 weeks and we catch up. Naye ng'ekyokunoonya ba customer n'ekyokubeera nangamba wabawo customer ng'anyiize. Omukwasaganya otya? Anyiize avudde mu mbeera omukwasaganya otya. Ayomba nnyo akuvunaagana kukuba. Kituufu. Okola oti. Ne mugamba a customer is always the boss. Yes. So in that scenario, of course, era swamuwakanya. Mushimu everything. A customer is always right. So I listen and I try to rectify. Era mugamba sebo mbadde nsaba okakkaneko kintu kitereeze. Kitereeze tusonyiwe ebadde tebikugenze bulungi naye mbadde nsaba okakkane tukitereeze mpola mpola. Tusonyiwe tugenda kukizaawo nga tewali kusasula kwonna. So simuddamu nti nnyumba. Wakolayo bbanga ki? So mu airline omwo nakolamu emyaka 4. Kati awo nenfumbirwa. Wabeera bbanga ki waka nga tokola? Nabeera awaka emyaka 10. Obadde oli waka? Nga ndi waka. Webbulula otya n'ovaayo? So nange engeri gye nkonvisingamu omwami ono anzikirize nzireyo nkole. So nemukonvisinga after 3 years. Nemugamba mbadde nsaba onzikirize. Nangamba ngenda kukkiriza naye singa kuwa capital. Katugekwata kasenteko kameezako ng'otandike and show me what you can do kale. Kiki kye watandika? Kati nkukkiriza kati genda. After 10 years out of the industry. Nengamba bannange ngenda kukola ntya nengamba no. I have my papers now. Yeah. Kanzireyo. Tengera n'ensaba emirimu. Nga bampita ku interview. Nalwawo okungamba nti come and work. Nengamba lwaki sitandika ebyange. Watandika ki? Travel agents. Gye bayitaani? Sunwing Tours and Travel. Eno gyoyambadde. Yes. That was so good. Capital wamujja wa? Natandika nompola. Omanyi natandikira waliwo omukwano gwange yalina company. Kati nemugamba nsobola okujja ne ntandikirawo mpola. Mpala akameeza nze ne nteekawo ka computer kange. Njagendanga mu field nnyonya abantu. Era. Ate ngenda mu airline nyine nsaba system ne bampa system. Byali bikyuse nnyo after 10 years? Byali bikyuseemu naye si nnyo. So nengenda ntandika okunoonya bakasitoma. Kola business cards zange awo. Nkulumba nenkugamba ate kati mbaddemu nnyo mu field. Ombuuza obadde okola gundi eno bbanga ki? Sigamba ate nti mbadde waka. Era kituufu. Nkugamba 5 years. Yeah, 5 years. Try me. Come a business card. Inabuddira obulungi, fares nyungi nnyo.
I'll give you the best customer care ever. Told you I could regretting and I come. Then I could driving out the airport. I can drive you to the airport. Yes, I can pick you back. Then I saw Bikola. Bambi Mpagida. What do you know? Kamotoka. Na kamotoka kaya by then kamotoka kenaya kaya karavfo. Katinga nkavuga. Nengamba banange mukama ajja kunyama. Naye nafunayo ba customer. Batandika mpola nabampagira. Kintu ekigenda kitandika okukwata yo. Nenga mukwano gwange naye neyanziza kumpa that room. Now I have to go and start my own. Nogenda wa? Nengenda ku Equatorium Mall. Natandika mu karoom katono. Sasa ntwala 5. Nitekawo emmeeza yange, nitekawo ne brandinga. Nengulagulawo omuntu tonotono fayiro ki omuntu atuukawo n'abeeramu ne trust naawe. Kati omuntu ajja mugamba era waalaba nti ndika fresha. Ndi fresha naye wendi. Yes. Kati aba ayagala alabe we mukolerawo bulungi ng'ajja oba nga nconnectinga ne ku banne. So that's how it was. Nimbala. Nevinga nenvaawo ataawo. Alirudda wakati. Nenvaawo era nga nkyali ku same building but this time round in a big room. In a very big room, yes. Yatandika obwomu kati nina abakozi 6. Oh bambi, that is so good. So kati I expanded. Era fina twambalira ddala nga ab'ennyonyi. Biki bye musinga okukola? Tukola passports. Tukola hotel bookings, tukola air tickets, tuyambako n'abantu bano okufuna national IDs, tukola tours, tulambuza abantu. Yes, kati nagenda ne mukama nanyamba nefuna abaana abali qualified. Bafuna oba omusala ogutegerekeka. Abaana ne bakola. Katulia. Kati kampani mazeo banga chi? Kampani yange mazeo emyaka 6. That is so good. Na yete wejjusa. Sejjusa kati. Biki byofunyemu mu kampani? Mu kampani eyo. Yosobola okola ngaggwa omukazi. Yesobola okola. Kati I bought a car. Hey, of course, that's an achievement. Yeah. Thank you mukwano. I bought a cool car. And that's an expensive car. Yes, I also have land. I have 2 plots of land. Nabakozi. Company progressing ampola. But right now we're not so bad. Okay. Yeah, kati omuntu atwala n'atwegombesa. Yeah, kituufu. Because when again ntambala airline. Ndayagala okukola mu nnyonyi. Okola n'ekintu ekyefaananyiriza n'ennyonyi. Yes. N'abakola mu nnyonyi. Era bw'otusanga nga tutudde mu office. Olabira ddala abakola mu airline. Ofaananya omuwala akola mu nnyonyi. Sembere no. So when people come in, balaba airline. Kaya nkyayinza gamba, is this an airline? Yeah, this is an airline. Please come. And it is. It's a travel agency, but kati nzibajja ngamba, is this an airline? Hey, sure, kirabye ekifaananyi kyenjagala, so I give it to you back. Yeah, it's an airline. You mean you can make for an air ticket? Ayagala okubeera nga ggwe oyinza kumugamba kinnyabo. Tefe byatagwamu maanyi. Tagwamu maanyi. Shanisha kankuwulire. Oyinza kubeera nga tolina capital. Start with the little you have. Kituufu. Alina batalina na ssente nnyingi naye ng'alina ebigambo ebimarketinga. Okiraba. Kendayo weesome. You must have a vision. Oyina kubeera n'ekiruubirira gwe ky'oyagala. Gendayo gy'oyagala okubeera. Bagambe ky'osobola okukola. Katonda yakulinza oveewaawo weweefunyiriza olinda bakusanga awo vaawo gendayo gy'oyagala okugenda bagamba I can do this, I can do this, I can do this. Kati ebiseera ebisinga n'enjogerayo yekutunda kubanga nze wajja n'onkonvinsinga n'oŋŋamba I can do this, give me chance, mpaayo oba wiiki emu nkulage kyensobola okukola. Kati engeri gy'oba weesomyesomye ngamba okay, come opportunity. Ugenda okulaba oba ayitawo oba tayitawo. Kati omukyala yenna vaayo. Teweekubagiza. Don't pity yourself. N'oba tewasoma. Waliwo ky'osobola okukola. Kituufu. N'oba tewasoma. Gendayo. Challenge gye wali osinza okufuna mu mulimu guno ogw'ekirooto kyo era wagiyitamu otya?
challenge je nafuna nagenda lumu nenguza omuntu tickets olaba nabatwala abantu ebweru kati omuntu yagenda nangamba ngenda kuwa business nasoka nampa business omuntu nagamba nti kolayo ticket 50 nampa sente nensanyuka nogaba naino deal nga yakabi nakomawo ogwokubiri nampayo tickets endala nkaaga ninga nga atakikuba nakomawo ogwokusatu kati ogwokuna nanziba ekiki yakuba ku tickets meka kati nakomawo ogwokusatu kati ogwokuna nagamba kakati genda okoleko tickets 3 kati zinenda nazo zikole ojje nkuwe sente kati nimbikola byonna bukubikola gobero mazo teka yaka sente ko neteka yaka sente kange yes kati nteka yaka sente kange kati nemutwalira tickets nenzimuwa wazimuka satanda kusasula tannansasula nagamba atya nangamba kale nda kaba nakambagabire tickets zaabwe hana gena kulinya nyinyi ndakaawo oleraliikirira ate tulina ngeri gyomera kubanga abaddangulako nadda sebo sikweraliikirira bannaye abaana bagala balinnya ennyonyi omusajja naŋŋamba esente ezo sizirina natandika n'okunvuma natandika okunvuma ebigambo ebinene neŋŋamba bannange ezo netandika okunoonya sente ezo zaali sente nnyingi nali kumpi mu miliyoni nga 2 kyampisa bubi nengenda netandika bya poliisi nenga but why go this extent really olaba kati bakasitoma abamu trust eyo ajaso building kati ekyo kyanyigiza okubeera careful mu business otagaba nnyo credit kuba singa namugamba sasula kuba kino basigayo akasente katini tewandirumiddwa nnyo naye mwesize nga building that trust ekyo wesiga omuntu tayanza nnyo nnyabo success yolowooza ki ekikuyambye okutuuka wano wootuuse ekinyambye okubeera n'emikwano connections okubeera mukakamu n'omukalabakalaba obeera awo n'onoonya business n'onoonya totuula mu business kati ndeka abakozi nga bali bakola ku bantu nengenda mu field nze nenonjeza bakasitoma nemba noonya kyenyigiramu kati ekisinza okunnyamba wano kwenyigiramu kubanga kyenkola nkyagala kituufu kati omuntu aba alina okukola ekintu ng'akyagala ate n'okukyenyigiramu n'otakirekera bantu buli wenyigira mu bizinensi yo owangula n'okusaba ne katonda abaddewo challenges naye katonda abaddewo obeera walabi nga oyiseemu akuyisizaamu toyanza nyonya bwe tumirako abakuli ku mutima ntumira omwami wange omwagalwa amangi irye muyiteere baaliyo eddala yes nentumira mama wange omulungi mukyala Alice Kaira baganda bange Jan Mary Glover Kalema Francis netumira abakozi bange bannange Maria Esther Maureen Martha Noel banaye mbatumidde nnyo netumira abaana bange Esther Sam Joy I really love you so much netumira omusumba wange Nagisamayo Kakande nkwagala nnyo bambi onsabidde yes God has been good God has enabled me I cannot complain. I just thank God. You look not to be complaining. Yeah, I don't complain. Kale tuyanza nyonya bumami ki goyagala tukyaze ku sheno gwomanyi gemanyi bamami nangi ngogamba nti ono mu mukyazi olugendo lwe lujja tuyamba mwogere ninayo Mami Ruth Ndamagye Mami Ruth Ndamagye bambi omukyala naye mukozi nayo Rita Kasasa right now mchala waswa amitara waswa Rita Kasasa linnya lya tata oyo nayo mchala kati lawyer God has done a great job in those women
kale dear tujja kubakyaza one day one time wodatuwa contact zaabwe kale bambi program yaffe bwekyewedde twali tetwagala egwe because omukyalo ono bananga amanyi okunyumya ate ayogera ebigambo ebirungi kansubire nti naawe obifunyeemu okusobola okubeera nga ye nkwagala nnyo nziba mpita Sharita mazima wanvu freshest nakawere naye nga Sharita's Bridal World nayo weeri nnyo leeta omwana asoma ebyenviiri ate naawe ayagala okutegekera omukolo gwo naawe guleete nawe bw'obeera olina mami gw'oyagala tulage ku TV esimu yaffe kweri weereza amanya n'essimu ye tumukyaze ate naye atunyumize nnyabo tweyanza nnyo abatulaba bagambeko bye bye banange bye eneyo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole.